Zaliwa. Tupo pamoja. Sasa wanaenda kuwapatia briefing, alafu mara tena tukusane, alafu tuendelee na sherehe. Asante sana kwa moraro juu na kwa kushiriki na wananchi wa Uganda na nakuwa na nidhamu imara. Raisi amewasukumia ujumbe akiwa anawapongeza kwa kazi muhimu mumeshafanya, mnayofanya na mnaendelea kufanya. Mjipigie makofi nyote. Barabara. Mbaramusiza banafe abaturaba n'abaturikiriza nze Kano Okay Rukogota nzo mu senior staff officers ku general headquarters atenga ndi director mu kitongole echa chieftainess of military intelligence. Turi wano rwarero nga tujaguza amazalibwa ageje lyaffe UPDF, Uganda People's Defense Forces. Twazalibwa olwaleero emyaka 39 egiseewo ekabamba. Bannayuganda bwe beekyawa ne bagenda okulwanyisa FGB. So olwaleero tuli wano okujjukira omwaka olutalo gwe lwatandika ate nga ge mazaalibwa ga NRA eyafuuka UPDF bwe mwatubatiza UPDF. Ate tujjaguza nga twebaza abannansi b'ensi eno Uganda abatuwagidde ne batwesiga nga tukolengana nabo ne tukola omulimu ettendo ogwo kununula eggwanga lyaffe nga tujjako FGB ate n'okulizimba nga tuliddaabulula okuva gye lyali liziikiddwa mu byenfuna mu bya eddembe ly'obuntu demokrasiya. So olwaleero twebaza abannansi ku lw'okwegatta naffe ne basanyukira wamu naffe. Kyekyo taata tubaagala nnyo. Tujja kugenda mu maaso nga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni nga yatuwa amagezi nga yatuduumira. Tujja kugenda mu maaso okubalinda nga bwe twalayira nti tujja kubalinda ate tulemeese FGB okuddawo, tulemeese ababaaya okuva ebweru okujja okutabangula emirembe gino gye tukoleddeko saddaaka. Mmwe banayinki mukoze saddaaka nnene naffe ab'amagye okuteekako emirembe, okuteekako demokrasiya n'okuteekako enkulaakulana ey'amaanyi gye mulaba wonna mu Uganda. Mwami Rukogota, lunaku luno olubadde mazaalibwa gammwe, kyokka ssaawa zino tulabyeko Mwami Ruhindi yabadde omugenyi omukulu. Tumutwalenga mu kategori ki? Bulijjo abaaliwo omwaka ogwaggwa mwaraba twalinawo omukulu Kabaziguruka, twalinawo meeya, ffe bannayinki bonna abajja era ne kaakati olaba bannayinki abalala ababadde mu kutambula naffe. So ffe bannayinki abajja tubaaniriza kubanga tulijje ly'abantu. So nze mbadde mu feeze esooka ey'okujaguza ey'olwa twasooka n'okuyonja ebyalo n'okuzimbira abantu facilities eza social amenities. Olwaleero tusoose n'okutambula, tutambudde okuva wano Embuya ne tugenda e Bugoroobi, Nakawa,
ne twetooloola n'okutuuka wano. Nze mbadde Chief Walker, nze mbadde omutambuzi omukulu. Munnange commanding officer owa battalion eri wano eya 5 battalion ye Lieutenant Colonel Simbwa yabadde kamanda ow'okutambula, nze nga ndi Chief Walker. Era tusuubira nti omukolo oguddako mukadde waffe Deputy RCC ow'e Nakawa agenda kutwegattawoko yajja okubeera omugenyi omukulu. So ffe tetumanyi omukulu Honorable Ruyindi, tetumanyi Kabaziguruka, bonna tubamanyi ng'abantu baffe kubanga bantu baffe. So bwe bajja buli muntu yenna muraba abasivilian bangi batwegaseeko olwaleero ne bajja okutambula naffe.